Chakabi. Wanjidia. Aha, right now akaimba kana kajako waliwo yakansabye. Nga streaming on live amage matuga mkwano kubuzizako nenga ngena kueleza akayimba kana kayimba ngena kueleza ko kubasajja ngoina mukyala wo ewaka nenga mu butuufu ewaka achazi inawo bakojabe inawo baganda be inawo abantu bonna kwegamba abenganda zonna yabakunganyirizaawo kate bikyalina nakasente kemuteeka mu nsawo bana abakyala mulekerawo okuchaza kubanga kate egundi eno gye tulimu si nyangu mulekerawo okuchaza abasajja bakowu nenga oboyinawo abantu nga banje wakamukwano kendezaako omusajja mubalirire ku nsawo ye okitegeera nsabulira akayimba ako bajja kategeera Salongo yomulamba with his excellence Bobby Wine ngagamati aneganya abachala begana nyabami nga tebayinawo akayimba ko nekaweleza ku mikwano gyange mwe n'aba streaming live nekaweleza ku mikwano gyange mwe n'abantu be nasa namugamba mutai salute you guys mbagala nyo n'abasinzire bwero okubeera nga mutulaba kyakabi nyo nakatse busabala nkubuziza ko mukwano mulongo wange omubwati gwe ninayo mu kika ne Salongo wange munnange nawe nkubuzizaako n'abaana baffe mugamba mutya mwe bale kikwasaganya awo mu magezi bonna n'abaana mbabonzeeko mu magezi mwana gwe sokoleka tumale ogendeko mu bulango then tukomewo mpaya wakayimba kantola mu bulango mundeke mwagala akayimbako nkaweleza ku Joan akaweleza bawe South Africa wayani Joan who is who Hey, akayimbako mwena mikwana bajirike sawe no nkabawelezako nyo rasimi chiri nyabigo kabite mukwano ntinka kuwelezako nyo manangono sinza butasoma omuntu wa payasi tunyumira ngoyitiride ze nali gaba beach mu Cape Nemu Anze no Salongo sebayiga mitiana paya se wabigalo mitiana bakutumideko abebutega abo twali twali mu Salongo nkubuzizako sebo n'abantu bawona kuduka abemitiana nti mbagala nnyo mwe bale kikwasaganya Salongo akatunda kange Aya nkayisezaawo mu magezi nsaba yakayimba ka oli muzibu nancha nze namwanje Maria tuminako baganda bange right. Yes, I'm Vincent from Kaso. I request you to pray for me during by Ronald Maija. Okay, hello dear, may you pray for me emperayo egwa by chiwewa by the wakayimba nga tetunagenda akachiwa wanaba wadde dabiri byennyine okitegeera akayimbako Sandra akaweleza ko mwagalawe South Africa bamita anima Womarunti akwagala nnyo then akayimba akaddako this song is banaye akayimba kano ngenda kaweleza omuntu omuyeka banange namwe temunyiga bobo inanga okweyagala okuyisaawo ongamba nga Gloria nino omwami wange ali London mumpisizeeko akayimba kano okitegeera kati kana akayimba kanjawulo nyonyonyonyo tugenda kukazinamu nga wetwe morra banange buli omuntu yenna alina omwagalwawe eyo nga mu butuufu you just switch on nga bw'omuswitchinga off love ekendeera bw'omuswitchinga on nga love yeeyongera okitegeera Mr. Derek Vincent Nsobya akayimba kano omukyala Princess Agatha Nsobya kuweleza ati mkwana kwagalanya tugwa switch we amuswitchinga on and off bulronyiga off abera off nayenga joli yonna guma sebo Dubai joli ntiguma ali wamu nawe talera bamulala yenna nti okujjako gwe mama switch ye okitegedde nti akwagala nnyo akwagala bitalo akwagala bingi nnyo. By the way today tunayo mugenyi waffe agenda okutubeereramu wano mugenda kubeera nga mumulaba naye nga akayimba kano njagala buli wooli ng'olina omwagalwawo nga kuweerezako Salongo emitiana kwata nalongo obeere nga mwenyiganyigamu awo ku switch okitegeera bannange alina kyalina kyonna situla oba oli ku Facebook mwana osobola okwenyiganyigamu awo samazima switch akawereza mukwano mti akwagala nnyo Mr. Derek Vincent akayimba kako twenna. Some people say lwaki tugezeko mu luzungu ate akadde kekikadde kabadde kaweddeko kale tugamba katugendeko ate mu nnyimba ngezo. How ladies and gentlemen mikwano nyaniriza omwami ono the guy
temungamba nti gulo ng'oli mufi. No, that's how. Bibaawo ebyo kuba. Aha, ogamba otya ssebo? Jendi nyabo. Mbadde mbayita olina amuyadde kati ndiko omanyiyo mu Luganda. So, nkwaniriza ku program Abadeanoba Tula. Can you please say hi to all those hello everybody. Fans, our fans? You, the viewers of ABS, you know I love you guys. Thank you for hosting me, Gloria. I miss Kavi. You know that Kavs? Yeah. Have you? I feel you, lady. Eh? I feel you. Do you have some kind of people there at your press with these cars? Eh? Yeah, my mom. Aha. So what are names? Tell them your names. What's up, viewers? This is Senior Moch from Sudan, you know. Senior Moch from Sudan. Bananga yingiddewo. A musician from Sudan. Abo na tubachaza. Obova Sudan, obova Mbalala, obova Arua, obova wa. Tukuchaza waneno ku program Abadeanoba Tula. Uchitegera. So far, how many songs have you ever made? I made a total of 30 songs. 30 songs? Some of them are not released. Some of them are released. And how many videos? Like I have 4 videos right now. So, I just started getting serious on the video. You made a song with Fear? Oh yeah. With Fear? Yeah. Huh. Banangoli wa amanyi. Omusajja yavudde eri Java egundi Sudan najja nakola oluyimba ne Fear akayimba bakaitsa I don't want to lose you. I don't want to lose you. I don't want to lose you. Muna tusonyiwa mu luzungu kubera program ya Luganda so bwe tuba tugizeegizeemu tewekanga I don't want to lose you. So please, can you give us a little cappella? Yeah. Just a little. No, I don't want to lose you. I don't want to lose you. From the sunset to the sunrise, beautiful things I'm gonna realize in you. Come slow, take it over from me. Come slow and do it for me. None of them like you, beautiful my girl. Come near, touch you, I feel like me on you. Light up, all right. I feel like me on you. All right. Akadeko kake katulire mpinga kubanda batwayingidde da musawa zaffe ez'okubeera nti tukola ki nti tusibula ndetsanye nto mikwano manirize oluyimba lwono omwana omulenzi tugenda okubeera nga tupremieringa olunaku olwaleero bakayita I don't wanna lose you nyakakoze ne fira akyalina ennyimba nnyingi nnyo are all songs in English? Not really. Some of them are in South Sudanese languages, you know. Arabic language. Arabic and Kef. Tamam. Ondabye. Tamam. Yes. Okay. Enyimba ezimu ziri mu lugundi lwewabwe Olusudani endala ziri mu Luganda. Please, can you please make for us a Ugandan song? A Ugandan song. I will. A song in Luganda? Eh. That's in Njagala Matoke. Yeah. So you love Matoke so much? Not really, but I would like it. What is your favorite? You can cook for me. What is your favorite? You want me to cook for you? Yeah. I have that Angel. Angel is going to work on that. She's going to cook for you Matoke. Anyway, Sibula Batulaba. Just sign out. Hello everybody. Thank you for viewing us. Thank you for everything. Thank you for always supporting the good music, you know. There's no difference between South Sudan and Uganda. I want you guys to follow me on there is a difference. Instagram. Oh no, we are Africans. I want you guys to follow me on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Senior Moch. Oh! The Universal on Instagram. Senior Moch. The Ghost Little Man on Facebook. All right. Senior Moch on YouTube and everything like that. All right, ladies and gentlemen, mikwana kayimba kano tugenda kwera nga tukalekayo kuba tubadde ne bana bawala Angel Malaika tubadde naye mabega kamera tubadde ne Gloria tubadde ne Shafiq wali mu control room nga achikwasaganya mu magezi ndabe dakika zo ziweddeyo then tugenda kwera nga tulekayo kalimba ko mwana mulenzi ono then tulekayo na kuyimba obumbwe bakubye siwe kiri mwe basabye tubeere nga tubulekayo mu magezi nnyo so konsabuli akayimba akate tusibula abatulaba nga tukikuba. Do you know how to dance? Yeah, I can do that, babe. Eh? I can do that. Can you show me? Teka yakayimba ndageko cha